Alright, abalabi baffe oli ku xpotv international now genda ku YouTube tekamu ekigambo xpotv subscribinga buli social media platform eyenjawulo kwe tuli Facebook, TikTok, Instagram wonna twasazeeko amanya mpitibwa omwanasoda aba abeera yeri emabega kamera nakutusako ekifaananyi kya mulembe. Guess what? Olunaku lwa leero tuli mu ghetto ennabulagala. Twagala tusaleko Kipampa labisa of recent yafuna obwambassador company ekolebwa okunywa obwawomera akakombukya. Kati ambassador embeera of course ebe inokyuka ebyensula entambula eneeyisa. Kati leero ffe tumuwulira nnyo ku TikTok okukwata gwanga gamba abeera nabulagala ate twafunye chance n'waba watulagirira wabeera so tugenda tuukayo tulaba omugaga ekintu yakikuba oba akyali munaku nganze. Kati gwe wekumire ku expo tutambule nange tugenda kutuusa Kipampa labisa olwaleero tugenda mu maka ge twali tumumanyiddemu tulabe era tulagenda agaalimu ennaku zino Kasokedde African ambassador wa Buganda Kombukya so tugende fena tambula nange omuzigo we bagamba nti we yapangisa weguli wano ku kido twafunye omukisa era nawe omukisa ogufunye gwali ku xpotv kyogenda okola subscribinga sharinga to commenting embere tambulenga ya mulembe ogamba ngo mwana soda batange ngoyo kwetika mumbe ku mirimu tuli ku muzigo sinzigu kali omukulu mwe yali akola ki abeera abalabi baffe abalungi eno room oba ennyumba ge maka omukulu labisa Kipampa CEO mwe yali abeera. Kati tetumanyi oba still mwakyakola ki mwakyabeera neffe tulina kyakola tugenda mukonkona tubeeko ensonga zetukola ki zetutwalaganya. Kipampa ambassador ajja kuvaayo asaaga ajja kuvaayo gwenywerera ko leero tulina okunyumyako naye omulabyeko omulabyeko Kipampa mumanyi Kipampa mumanyi bulungi tabeera waneeno abeera awo omanyi waali wano wabeera era nga tukimanyi bulungi ebwabeera wennyini tweyanziza mutuyitireko bw'oba osobola yegwe bakuyitaani yanze bampitanu rapa ayonibba serebu wa Uganda basi mutuyitireko tulina omulaba taliyo mwali ale buzibu ki umwana nawe soda kali bikibi nayo ebyokoze nawe kyekiro Kipabba nakugamba naye tondide akaba kamera nawe nga tesitisi tubadde tumanye embeera ennaku zino yakyuka mu nkuba amasimu tegayitamu obwedda nkuba ku simu yo muteekamu zikoodi omwana ngamba ali live nengamba njafuna omuntu andagira nezijano ku besi mubereko namwirabo kati watu basajja olese bakinawe Kipampa twagala tunyumyenyumyemu nakula bafuna obwambasada nendowooza nti bakati embeera yakyuka era nga manyi ngenda tukira nga wali bakibosire Buganda Kombukya wali wonna embeera yakyuka kinawe embeera togiraba nawe nena wali bado ngamba at least Kipampa nkubye simu kuva ku macha gwe kankulage ngenda kulaga ne gwe kebira ku simu yo nkubye kuva ku macha kirana ebyo ntaddemu obedda nkuba ningamba nga bwali kyali wange na musala ko tunyuminyi kati twali twagala tunyuminyi sala mendi siriko kati lwachi atogoze bade manyi ate singa mbuse mbade sijja oli yangamye musimanya waliwo abakunonya simbaye simanyi nti mwana soda nawo ngoze katini bade jaga tunyuminyi otunyumize naku zino gyobulidde Kombukya Uganda bicho tuone ku Kipampa ombuzeeko mwana ncheka ko sente be ayo kibuza bwavu bagaye seneze zitubuza ambassador mulamba ambassador mwana biri mu science kati ndi ambassador ne kakati era nawo ndabisiza bulabisa kati sikulabisa nkubye ku simu yo owa kamera tagenda biteekamu gwe nesiga tagenda biteekamu osobola notutwa olede mwakutte tuyinza obutabitwala gwe tutwala tugende tunyumyemu twagala tunyumyenyumyemu olede mwabikutte dda mwana tubeeko tutula tunyumyenyumyemu munayalese wano Kipampa oba tuyingire tukolere munda twaningire ne tukolera munda mu besi yo si wafu kuba twabaje mukolera tolabisa munda wafu je mukolera video tulabanga za nzigulawo eza kudda nalabika yabandeetedde ono mwana Kipampa mwana mwegwe nawe ndekamu jangu mbade tunyumyemu eddakiika ntono nnyo. Xpotv to the world.